ozina nze nkutya buuza be nasoma nabo you can dance buuza be nasoma Actually, nabo I was a queen dancer just Nedda queen dancer is underrated you were a dancehall queen dancer Welcome to Access. Sawa zikola nya paka sawa 5. Tuba tuze kumpewo kola maloge Uganda ku bana be Bulaya. Every single Monday to Thursday. Abela Roda Kamabazi Access Mama. Mbangu talam entertainment stories. Owe. Ufana nya chiwugulu mugolo. Chiwugulu chero kinze chitaddeko samukale. Chiribuza na chire. Mbadde ne tunya waiting anabya dambutufu. Nenda ali musajja mulungi. Mu byokusala. Oba galubindi. Oba ndudde kulaba. Galubindi. Nzikulungi. Bwenzijjako. Amaaso ganafaana wanje nawadde weekend ya. Mugamba mutya twagala babuuzako mu ngeri enjawulo. Welcome back from that Easter holiday. Twanyumiddwa mutonzi yazuukidde n'atuwayo ne extra day yokumulaba ng'agenda muki ng'agenda mu ggulu. Oli yagenze n'agamba Yesu yazuukira tannazaalibwa anti birthday ya December. Kati nange nembuuza yazaalibwa eri kadeni bw'anajja yazaalibwa December. Ulira nafa mu gwokumeka mu gwokuna. Naye jjukira waliwo abaana abamu nga birthday zaabwe nga tugeze ye eriyo mu February eya maama we eriyo November kitegeeza wasooka maama we okuzaalibwa. Emyaka gye giba gyawukana. Tamala akoona n'agamba tunulira naye nga bana naye ng'ogamba otya? Ndi bulungi nkulaba oli fine. Kapere Sina wanuma kapere. So today I decided to put on black because I've had a black Easter wano mu ggwanga lya Uganda and it's really sad kubanga there's something that is coming nga kijja repeating and I was doing some documentary over I think some time back at the beginning of this year and I've come to realize when I do research I've come to realize that every first quarter of the year we lose a celebrity. I'm from a celeb. Yeah, he's been a celebrity. That's why no, he's related. No, he's been a celebrity. First of all, he's been an artist manager. Okay. 2, abadde ne company ekola engoye ezibadde t-shirts badde okwamanga ziko 1992 1990s ekitegedde ezo eza kamera naye gitwala n'otalo lwaliwo between Fling Fire ne obijjukiro ebyo mu Mayanja family. Yes, so he's been in the entertainment industry like I think almost 3/4 of his life. Ntino ne Chameleon we yayawukana ne Jeff Chiwa still I'm free the brother took on okubanga ye manager we wasegedde international ezo gig ezibadde Chameleon akube bweru still I'm free abadde yakolaki era n'abasinga abayimbi abe Uganda baba entertainers ababadde babomba abadde akola kyama nnyo bayambako nga batuuse mu United States bayambako okubomba era tomanya mumamu kali ka connecting. One thing I know about Humphrey, he was that brother. Yeah, that brother. Everyone needs an elder brother like Humphrey. True. Yeah, because he's been there for the young brothers, and I think Chameleon is. And I think Chameleon is. I think Chameleon is. Why did you do that? Chameleon adamu tya. Omuntu yakusanga nga ofuwa sigala n'okumira lwaki oba tomutya. So ladies and gentlemen, eggwanga Uganda lyaviiriddwako omu ku ba muganda waffe abadde taata abadde mukulu waffe amanyiddwa nga Humphrey Mayanja ono yasakaminze eri kansa ow'omubyenda ow'omulubuto yesu ow'omulubuto ne ne kansa gyali kansa aluma ebyaddala and cancer mama we lero kubadde kusabira moyo gwa mugenzi naye mama we naye agenze nakola awadde speech nagamba yafukamira ku mavivi ng'agamba Katonda ekituufu kiri nti omwana wange olwayitamu mutwale maama omuzadde watuukeyo tusaba kino kitegeeza abaalaba omwana we ng'ayita muki ng'ayita mu bulumi bungi. So twagala okwebaza mwenna mwenna ababaddewo kuba omugenzi Humphrey Mayanja n'addewo eri Mayanja family abagezaako obbakubagiza n'obbabuguliza abavuddeyo ku social media okola artist omanyi guno gwe gumu ku mulundi abantu endaye nga badifyinga fact y'Abannayuganda okupostinga entu y'ekisiru about omuntu afudde ate njagala okyebaze nnyo Chichi chebade bageno posting ake chisi. Wada nso kuleta bu video ne bu voice note obava umwali ka mu family. Yes. So njaga nnyo kwebaza abantu mwena ba fan mwena Mayanja family yoga tezanyo. Ate nekyo kubiri njaga nnyo kwebaza Mayanja family naffe abali close
abamanya ku bulwadde ne tugezaako bucontaininga badde bagenda ne bamulabako naye nga tubamulabirako in secrets adde bakimanyiko badde batono. That's why kibadde si byebyo era twali tubikkirizaayo. So naye nga ina dhidhahi wa ina dhiddehi lajiun bwati omutonzi yasazeewo. So lero tubadde awo mu church nga tugezaako okusaabira omwoyo gw'omugenzi ekisa. So lero tugenda kusimba enkambi nnyo gwatabaddeyo tugenda kuwa 360 coverage of what we transpired wali nga ate tuli mu service farewell service. Katandike ndoze ne taata kwaye mukulu tubave wansi tubave waggulu tuve waggulu katoyi taata ebigambo byayogedde ebibadde ebyobulumi ennyo nga biva ku mutima naye batuwe taata mutegenda tutegeerera nnyo kubanga tuli mu nnaku yaffe. Ekirala omanyi Roda tukole nnyo emikwano. Ekintu ekistandinze out omanyi bagamba buli omu abako n'ekintu ekistandinga out mu kufa kw'omuntu. Wenzijukira ku mugenzi Katolu Bwama lwali Luseke nga buli omu agamba omukulu abadde teyeekweka mu kuli mukulu w'oluki Oluseke naye ku mugenzi Humphrey buli omu adde agamba nti yakola emikwano. Buli abadde ayimirira abadde ayogera ku mikwano engeri gye babadde bafaayo sente engeri abantu gye balese sente empitirivu nga ate tebamaze zibasaba. Webale nnyo. So emikwano mwebale nnyo mwebalire naffe tuligatta ku malowooza agasooseeyo okubebaza emikwano gya Humphrey Mayanja ne Mayanja family as a whole. Family eno bambi eyise mu buzibu. First of all omwana asembe last born yasooka okutufaako AK-47 kadden omukulu akoze eki naye agenze katusigaza bawakati awo tusabe Mukama family nagibikkeko olusubi. Katugende wa taata tumale banenyiridde wano okusooka kwa yonna okwebaza mikwano gya Humphrey si gyange egyange mitono nnyo. Emikwano gya Humphrey mwena abali wano abali ewongereza abali luddawa Amerika bannange mbebaza nnyo. Njagala era okutuusa okusiima kwange n'ebigambo bisobola kubala byo aŋŋambe nti mbasiimye nnyo. Lwaki mbasiimye bannange? Mutabani wange alwadde n'okulwala kwonna nga bw'okutegeera. Ekintu ekisooka ekikulu yakola emikwano mukwe bano abaali wano simanyi sirowooza nti bangi nnyo abalina emikwano egya Humphrey. Era Humphrey singa teyakola mikwano teyandibaddewo paka ssaawa eno kubanga abadde so expensive. Mikwano gye nga mbabuulira bakontributing ndowooza 95% obujjanjabi bwe okubeerawo kwe mu buli ngeri. Mbadde ndabirawo zino zivudde mu Amerika ebirwadiro ebyo ono aleese kiro ono aleese ebyokulya. Omwana wange olwo yalwala yamala wiiki 2 ng'ebintu byakozesa emmere byaleero 27 ennaku 3. Twagenda mu ddwaliro nga bamanyi omulongoosa ekyatwala omwezi over 10 million. Sente ezo byagamba mwaŋŋanja omwana bagenda kukola ki ebintu bitabuse bawugala miliyoni 10 n'akwata miliyoni 10 sijja muwange n'azisuulawo n'aŋŋamba ebinaddako munambuuli okusagawo. Mbadde kisemumanyi sijja kwogera kawungo n'akafuga njagala okugyawo pointi eno. Omwana wange bwe yafa ngezaako okutetenkanya ndabe nga nfuna saavisi ne baŋŋamba full package sente bwezi bwe tukusalirako sente bwezi ne tutenkanya olw'okuba nti badde famire ebadde mu buzibu esipendinze nnyo. Nagamba niŋŋamba nti package oba kangisaleko
mbanja negotiatinga n'abaana abazisaabu oli nankubira simu agamba mwemanja tula wansi omuwe wadde full package tokwatako yadde bisente 10 indabo bisikufu banange oyo okukolera ate no tebanneeraga zempulira polisi zenkoze kino nabadde enjawo ekyamaze ebiri ku mutwe nga teterekanya tulina abantu bangi tulina opalisa ennaku nyingi wano ne mukyalo ogulayo obwogo afuteyo omuceere olyagamba kikiba kyotawaana ye palisi eya wano ne mukyalo bannange mikwaniramwana kati emikwano hanfu gyeyakola bannange simanyi ngeri yagikola bamubeereddewo nnyo olina akwata olwogana museeri tozikwatako omwana emotoka yiye ebere ku sandibaali yasinga ekiwalekizi bamugadde olutwala nyanyi ekikolawo